Kitalo nnyo kyannaku mawulire si malungi. Minisita omubeezi ow'abavubuka n'abaana Honorable Balaam Balugahala Atenyi n'abantu babadde atambula nabo mu mmotoka basimatusa akabenje Kagadi bw'abadde ayolekera mu bitundu bya Fort Portal ate ekyennaku nti omugoba wa boda boda tasobodde kubanga alutonda. Emmotoka gye babadde batambuliramu ekika kya Land Cruiser ekubye omugoba wa boda boda abwatyo n'afiirawo ku sport ewatabadde kumuddusa mu ddwaliro yadde. Wabula Minisita Balaam asobodde okwogerako ku kabenje kano n'atubuulira kiki ekiviiriddeko akabenje okubaawo. Okusinziira ku Balaam ategeezezza nti omugoba wa boda boda ono abadde ayingira kkubo wabula ayingidde omulundi gumu then omuvuzi n'aba nga abadde tasigaza option okuleka okuba boda boda bw'atyo omugoba wa boda oyo n'atasobola kubanga alusimatuka afiiriddewo ku sport. Naye okusinziira ku kika ky'emmotoka Land Cruiser eno mwabadde atambulira n'abantu be, mmotoka nnene, mmotoka ngundiivu ate era einako ne gaadi emitayimbwa egyo eminene egy'amaanyi mu maaso. So kitegeeza impact ebadde nnene nnyo etuuse okuba n'ejjayo ne airbags munda ezibadde ziprotectinze bano. Akabenje kano we kagwiriddewo nga akeetala omugwanga olunaku olwaleero kangi, abavubuka abantu abakulu bagezaako okubanga balonda naddala akamyufu ka NRM akagenda maaso olunaku olwaleero. So Balaam ategeezezza nga akabenje kano bwe kaguddewo tekabadde kagenderere era nga bw'owulidde nti kabenje. Naye okusinziira ku nnyonnyola ye gy'annyonnyola alaga omugoba wa boda boda yabadde mu nsobi engeri gy'ayingiddemu gy'ayingiddemu ekkubo. Naye ate okusinziira n'akabenje engeri gye kalabwako kiraga nti either emmotoka ya minisita ebadde edduka ku misinde oba omugoba wa boda yabadde mu kkubo nga aliyingiza misinde. Bwe kiba nga kituufu abadde ayingira buyingiza ekkubo kiraga nti ekkubo aliyingiza speed nnene, tayingidde mpola mpola kuba engeri gyemuwaluddemu okumujja ku kkubo okumuyingiza wansi mu mwala and then n'omwala engeri emmotoka gyeguguddemu olaba nga driver abadde avuga emmotoka abadde agezaako okulwana okusala naye emmotoka ekulaga ate eri straight mu mwala. Ekiyinza okuba nti bwekubye maaso nereeta ndowooza impact eyo ekubye amayinja gano agazimbibwa mu mwala neeyasa endabirwamu. Kati kizibu kya kunnyonnyola mu kaseera kano wabula okukitwala nga bwe tukiraba n'okwongera okusaasira ab'eŋŋanda z'omuvubuka ono atannaba kubanga ategeerekeka because amannya g'omugenzi tegannaba kubanga gafunika. Naye minisita n'abantu be nga bwe babadde mu mmotoka bonna bavuddemu nga balamu, tekuli n'omu afunye buvune buli awo obw'amaanyi. Kye kirungi ky'okutambulira mu mmotoka ey'amaanyi. Emmotoka ey'amaanyi esigala mmotoka y'amaanyi. Mujja kugamba nti ssente abasajja bazoonoona. So twalibadde olwaleero tulina abagenzi abasukka mu omu nga tugamba minisita ebibye ebibi ate n'omuntu gwatomedde nga naye ebibye almost bibi. So kyannaku kibi nnyo nti embeera ng'eno esobola okuba nti etuuseewo ng'ate omuntu ow'amaanyi mu ggwanga yalabikidde mu kabenje kano. Kya mukisa mulungi nti minisita yasurvivinze n'abantu be. Sitegedde oba beeyongeddeyo mu lugendo Fort Portal ku mukolo gye babadde balaga ogw'abavubuka oba tabamiruka w'abavubuka abadde ategekeddwa mu bitundu bya Tororo eyo oba nedda, naye ng'akabenje kagwiriddewo awo Kagadi. So updates ku nsonga eno nja kwongera okuba nga ngireeta, just weekuumire bwekumezi ku Mukutu Viki Exclusive.